Mukama yebazibwe. Amen. Ngenda babulira emitwe musango munabikwata. 7 things I'm going to tell you. Munabikwata. Will you master invest ebitu bino musambi tugenda okusomesa abantu bano byebibagaggawaza. Obanga tobirina ebyokugaggawala mana yane Yeah. These are the 7 things. Abalunzi b'embizi Katuro wandiike mu dakiika emu. Sit down and write this. Tugenda mu kugaba ebirabo nga kale banda bakwasa ebirabo. As we go to give this. Wandiika ebintu musanvu. Write 7 things. Bino ebintu omusanvu. These 7 principles. Birabo. They are giftings. Ebya Mwoyo Mutukuvu. For the Holy Spirit. Bw'oba oyagala kugaggawala. If you want to become. Oteekwa okubeera nabyo. You must have them. Bw'oba oyagala kufa ogende mu ggulu nga tolina bintu bino musanvu eggulu ogenda diringizaako bwoti nga ffe twenywera kasoda ka sawu. If you want to die poor, you will be looking at ogende mu geyeena gukuuke ate ne b'olimpita otandika byanandeeteraako sigenda kukuleeta kubanga mbikugambye. Ekisookera ddala number 1 bakiyita faith is called okukkiriza nga tokkiriza ne bw'onooba okola nnyo togenda gaggawala. Oyina okukkiriza nti ntunda products za sawu mwe ngenda ogaggawalira ekyo n'okikkiriza. Oyina okukkiriza nti nze nnunda bumyu era nga n'obumyu obubulira ti bumyu mmwe muyina okungaggawaza nze sina kirala ate obumyu buwulira akabade kazaala 12 kazaala 4. Bw'okasala nga kaganya okugagga oyinza okusala akazaala 4 okasala muyiga okwogera n'ebisolo byammwe ebyo biwulira kagambe bw'otazaala 4 nkusala olabe ekyokubiri okwagala love yagala sawu. Bw'oba toyagadde sawu tojja kufuna bugagga bwa sawu. You don't love sawu, you don't have riches of sawu. Yagala baliraanwawo nga bwe weeyagala bw'onooba tobaagadde ebyokugaggawala mana yane love your neighbors as you love yourself. Yagala obumyu buli ng'ofuna n'obuyimba oyinza n'okugula kaleediyo n'obuterako obuyimba ne buwuliza ku nnyimba bwagale bw'onooba bwagala bugenda kukugaggawaza. Love your animals. Mukama yebazibu. Omwami yagala mukyalawo nnyo. Love your wife so much. Omukyala ogondere bbaawo omuwe ekitiibwa omwegendereze obugagga tebuyinza balema ndayira nga Katonda. Be submissive to your husband. Hallelujah. Ekyokusatu bakiyita hope. Essuubi. Oyina okubeera n'essuubi. Togwamu essuubi. Osobola okubulunda ne bufa ddamu olunde. Osobola okufa buluteyo okutaano buli kumu ne kazaala obwana 50 Katonda n'ebyenga n'abijjamu ne bufuuka obwana n'abufumula nga alaba okoze eki togwamu ssuubi. Omuntu aweddemu essuubi be babeewa obutwa ne bawanika ku bizimbe bagwe baabike nti bw'onoogwa n'oyabika nga wooteri baziggalawo ennyonyi zisigala zitambula wooteri abantu balya n'okuzaala ate ne bazaala mwana wattu kati weerumya wekka togwamu ssuubi. Bigala n'olwaleero enkya ne bikola ki bisobola okugaana emyaka egi gwe n'oyagala bwe tugende nga mu mwaka ogw'omukaaga ogwo ate byonna Katonda abikubisaamu byonna emabega byonna fwe twayitanga nga tutambuza bigere kati tuyitawo na mmotoka lwekijjukira nti nali ngenze kukomanyi kibinja ow'emmotoka okubuuza nti lino ekkubo liragawa bayinza okulagirira effu w'oyita ng'otambuza bigere omaakingawo ogenda kuyitawo n'emmotoka. Ekyokuna oteekwa okubeera omugumiikiriza. Abantu temwagala kugumiikiriza. Haleluya. Omuntu anaagaggawala agumiikiriza. Beera mugumiikiriza. Oyinza okulonda obumyu emyaka 10 ne butakugaggawaza mu mwaka ogw'11 n'ogaggawala n'onyumya embuzi ze nalunda mu emyaka 10 egi nali njagala nabuvaako ekino ekingamba naye sookoddemu olunde mulundi gumu. Ekintu ekyo tekibeera kintu. Abeera Omwoyo Omutukuvu nga yakugamba nti osubwa buno bw'ogenda okulunda bwe bukukola ki? Muleke okuyitanga Omwoyo Omutukuvu ekintu. Mukama yebaziwe. Ekyokutaano bakiyita determination. Olina okuba ng'oli mumalirivu. Omuntu omumalirivu Katonda akolagana naye. Dawudi teyali kubya Goliathi naye ekyakubya Goliathi Dawudi yamalira n'agamba naye ani oyo? Kozi mugambye anamutta mugenda mukola mutya?
ani oyo ayagala okusaaza eggye lya Katonda nze ngenda mutta ne bagamba Dawudi olimba n'abagamba nze ngenda mutta tasobola tumanyira bw'ati oteeka okubeera omumalirivu n'ogamba obwavu bunumya emyaka 40 ennaku zennaku ekimala kimala kati ngenda kulunda obumyu ngenda mu Sawu togezanga n'onyumya ebibuuzo eby'ekisiru mu transport yambuze okujja ogenda kwavuwalira bwereere oba sente zibuze tambula abantu bava Tanzania bagenda Namugongo okulaba mizimu kati gwe n'ogamba tosobola kuva Luweero kujja mu Sawu wano oyagala ogaggawala oteeka okubeera obumalirivu n'oga sitaani oswadde nze ŋŋenda ekyo bw'okyogera nti sitaani oswadde ŋŋenda tosobola kutuuka wano ku Sawu ng'otambuza bigere oba wekwekuba kukuba ng'emmotoka maama nkutwaleko Katonda tadiiringa na muntu atudde mu kifo kimu malirira ogambe nti kama mbaya transport yabaabuze ngenze beera mumalirivu omuntu omumalirivu asevinga sente era wayagamba nti ngenda kusevinga emitwalo 15,000 buli lunaku ne bw'abanga zaafunye olunaku olwo asula enjala n'azisevinga kubanga obumalirivu obwo bw'okozesa ne Katonda bw'alaba n'aganira omusajja olwo olaba asuza enjala ng'afunye 5 n'atereka wali w'oziterese n'ateekawo omukisa kubanga buba bumalirivu omuntu agamba n'ensula nti enjala abaana gw'obaliisa bagenda abaana bayinza okufa enjala munaku lumu tereka sente zo ze wagamba okutereka baleke enjala ebalume oli binyumya mu maaso ekyomukaaga kibakalubiriza nnyo naye embeegayiride omuntu ayagala okugagawala weewaliriza ekintu kino ekyomukaaga kuba bino byonna osobola okubeera nabyo ebisoose n'otukawano ku kyomukaaga ne we bigaanira ekyomukaaga sonyiwanga buli akola obubi ayinza okuba nga gwe wakyawa atutte products zikyaganye naye nga yeziza zitunze zimazeewo ate alabye baagala nfe kyokkulagirirawo n'asirika naganda batanjagala ne batwakyabagana twayomba sonyiwanga buli akola obubi oyo gw'osonyi yagenda okukulaga awali ki Mukama yebazibwe kino kyekisembayo kati nekyo ekyomukaaga kyekyaleeta ne Mukama waffe okuzuukira kubanga Katonda yali amulinzi akuba emiranga ate taata gwe wantuma kakati bankomerera olaba naye yaguma n'akozesa obumalirivu naga munkomerere I know where to go olwo oluzungu lwenjogedde Hallelujah. Amen. When you are saved, even when you go to school, you can speak English. We went for war, we didn't go to school, but we can speak it now in Christ. Yes, when Jesus became found, they did all the work. n'akola atya n'aba n'essuubi n'aba mumalirivu kati kino ekyomukaaga Katonda we yali amulinze akuba emiranga nga gye mukuba Katonda kuba omuggo n'osituka ze lwankuba akatayimbwa n'okusuka ne kunnema naye omuggo gwa Mukama gw'ogumanyi. How about God if he came to you, will you raise up? I was hit by a bus. Kyokka maama afudde Katonda ankubye omuggo maama waalina ebyapa 5 yabagamba temunziika nga nakatudde tannatuuka mmala mukwasa byapa muno ne muntwala emagombe oli wano olemeseza n'abantu okulembere waabwe maama kumbe wagaggawadde kati nyoko tabeera kufa ebyapa 5 waali bijjeewa Katonda bwageza namugamba vaawo kati muwala waakole ki. That's why God takes some people. Kati emiranga gy'okuba ogenda okutuuka eri ng'ebyapa babibbye. Never or ever mourn so much. Naye omuntu omumalivu agamba nti Mukama weebale kubanga maama wange afudde wali ebbanga lyamaze ku nsi kangende muziike ogenda okutuuka ng'atudde mu ntebe waatudde we wali ebyapa maama sooka ositukeko nga bakukunawe mugugu bannange nga baabinoonyeza mu nnyumba yina byakoze eki byabuze. Yesu bw'amala okutunaagunaga kitange gwe yasooka n'awulira obinaga kitange bwe kiba nga kisoboka ekikompe kino kinzigibweko mpulira nzitowereddwa naye tokikola nga nze bwe njagala Mukama kolanga taata kolanga bw'oyagala ne Mukama n'aganze njagala bakukomerere omufe bakuziike tokuziika nkujjeyo n'agamba naye kitange bano abankomeredde bakole ki basonyiwe singa teyakyogera singa kati akyali mu ttaka twaliviiriddeyo kumu
We will be able to rise up together. Lwakubanze ngenda kubula nga Bruce Lee. Yeah. We'll just disappear like a Bruce Lee. Ekisembayo. The last one. Olina okulemerako. You must endure. Olina okukola ki? Okulemerako. Never give up. Never give up. Ebintu ebyo musanvu Museveni yabirina. Yesu lwaki yawangula olutalo. Museveni had myaka emeka kiri ku likodi mu nsi yonna teri muyeekera yali awangula olutalo lwa myaka 5. No any other gwe muzannyirako mbw'ave mu buyinza. Leader who has ever come. Emyaka egi tekiriiyo mu nsi yonna n'abazungu abakola emmundu tebaliiyo yali awangudde olutalo lwa myaka 5. Even the manufacturers of the ali omuntu ogu only one person. bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni. Ate ne mu Bayibuli mwali Yoweri. Even in the Bible. Kyaneewuunyisa nnyo okusanga mu Yoweri nga wakava ku Yoweri addako ye Amos. Ate taata wa Museveni ye Amos Kaguta. Nengamba Museveni mu Amos. And Amos Kaguta is the father of the Hallelujah. Hallelujah. Kamafe yebazibwe. Praise the Lord. Ndayira. I swear. Investor. Muganda ye Kateeba. Ndayira nga ntya Katonda yantonda. Yatonda ensi. Tewali muntu ng'onookwata ebintu ebyo musanvu. Nobody who will get the principles they have given you, 7 of them. N'otagaggawala. And you don't become rich. Ne bwebanga abakazi nga abalogo ba Congo, Sudan ne Zambia nga be baakuloga oteekwa okugaggawala. Ebyo bijjawo n'eddogo. Those ones can take away the sorcery. Mukama yebazibwe. Wano waliwo abasumba, waliwo abatume, waliwo amafuta ga Katonda. Bw'owulira ng'embeera egaanye jangu. Niba nange olutalo lw'obwavu lubi. The battle or the war of poverty is bad. Olutalo lw'obwavu lubi. Poverty is bad. Obwavu tobeera na mukwano gwo. You miss obwavu toteesa. You don't even have any suggestion. Bakubira luvannyuma. They call you later. Ate nakuita n'ow'entondo banaye tufudde. Mukasa temwamukubidde bannanga we are worried this man is going to finish us. Ne bali bakubira oluvannyuma. Lwaki basooka kukubira? Kubanga tolina mugaso. They didn't call you because you don't have value. Bagenda kukubira okabenyawo. Owange. Nfunirayo emitwalo ebiri egindeeta sinza butaziika ku maama nulira. Nga bw'otamuziika taagende. You begin even borrowing. Naye omugagga lwaki gwe basooka Kateeba olumukubira bwe pa afudde. Ani alina seminti awo n'amabaati? Baba w'eseminti yenna n'ebigenda okukola ku ntaana biki n'abayimikyera wonna ku dduuka nzijje. Kati lwaki osooka kukubira oyo? N'osooka okubira agenda okusaba transport. That's the reason why they call the rich. They can solve omwavu obeera n'ebikolima bingi nnyo mu nnyumba, emmese zikolima, ebiyenje bikolima, ebikennembi bikolima, byagala okunona ku sukaali teri. Bisanga okubya evvu lya sigala gw'oyina. You can complain of all the pets in the house. Emmese eyagala eri akawula k'ekyennyanja oba ak'ennyama esanga bijanjaala. Emmese sebo ya bbeeyi terya bijanjaala. Mwe mulezesa n'olowooza mbu eseka eba ekukolimira kirabe kyebase kimaze okulya buyere. Ebikolimo by'obeera nabyo mufube nnyo tugaggawale. Struggle so much you become wealthy. Mukama yeebazibwe. Amina. Ndowooza kambalekera. Let me stop there. Kubanga nze nsobola okwogerera ennaku ezi ate abantu nga tebalya. Mukama yakimpa. God bless me with that. Nga temulya. 3 days naye nga ate weemuli. But you are there and I'm talking. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kati njagala munkolere kino nze nveewo. Do for me this. Njagala muyimirire ku bigere byammwe. I want you to stand on your feet. Njagala kulaba bagenda okugaggawala. I want to see those who are going to become rich. Bwe banga bagamba nti zibula ki? Atudde. Zibula atudde. Bameka ng'oyagala okugaggawala? How many you desire to become rich? Kati njagala ayagala okugaggawala. I want those who want to become rich. Ogolole emikono. You raise up your hands. Egi receiving omukisa gw'okugaggawala tulabe. That to receive the blessing from heaven. Muwala gwe okyayagala obwavu? You lady, you say want to be poor, you raise two hands. Buli lw'owanikanga omukono ogumu ng'oguwanika ku lwa Katonda obanga abuuza Mukama. Mu lukiiko bakiyita batya? In a meeting, if you raise up your hand straight, if the chairman is speaking, God raises a point of what? Of concern. Point of information. Point of concern. Do you know how
If somebody is throwing a mango, even Mukama two yebazi. hands. Kati gwe investor nabanga kasuketa nakataba ko tokasula. If the investor is throwing Gabata 50,000, kasuketa no bwati. Tosula kataba ko. what do you think that book of yours? Mukama yebazi. Amen. Soko semikono. First put them down. Emikono okugiwanika kabeera kabonero. To raise up your hands like this, it is a sign. Abo waliko ogumu bwoti bakube ekikompola. Because I'm talking on. Naye omuntu awanise emikono ebiri If you raise both fenga hands, abajaasi. for us who are, N'omukuba essasi gubeera musango gwa nnaggumula. if you hit Kubanga him, awanise ng'akoze eki? you are surrendered. Kati buli oliwanika emikono ng'ogitunuza waggulu kitegeeza Mukama omugamba nti olemereddwa weetaaga support okuva wa? It means Kati when you raise ng'owanika them akakono up, akamu bwe kati. it means you have Kati njagala surrendered. mbayigiriza And emikono. God is- Waliwo emikono egya sitaani. They are those hands of Satan. Gye gino. They are shortly here. Muwanike emikono n'okola bw'oti. When they say raise up, you stop Ani there. amanyi ente z'Abanyankole? Who knows those cut off? Ani abasinga ente? Who knows that they Njagala have one? onkolera amayembe g'ente z'Abanyankole gabeera gatya? How are they? Era bwe ziba zitambula gagamba haleluya. Yensonga lwaki balina ente nnyingi. That's why they have Abakalamojjo a lot of ate ez'Abakalamojjo zibeera zitya? The Karamojongs, theirs are short. Zibeera bwe buti. They are short. Yensonga lwaki ez'abalema babba ente Abakalamojjo tezaagaana. They steal their cattle every Ente day. z'Abakalamojjo obuyembe bwazo butambula businza Who sitaani. will be able to Tebagenda kufuna nte kati mpanikire emikono raise up your hands egya Katonda. for God? Atudde abadde ki? You want to see what's wrong? Gw'owanikira yawonya buli kirwadde kyonna. The one you are raising, Jesus will Otudde heal ng'olinga the awanikira disease. jjajjaawo. Kale Never olaba. raise them to a grand. Yogera ebigambo bino gamba nti ayi Mukama I Mukama, nkwebaza I kwebaza kubanga onjagala. kubanga onjagala. Akabonero akalaga nti onjagala. Akabonero akalaga nti onjagala. Ndi mulamu Ndi mulamu. era nsobola okuvamu eddoboozi Era nsobola okuvamu eddoboozi erikugamba erikugamba nti Mukama weebale. nti Mukama weebale. Nkwebaza Mukama Kwebaza Mukama ku lwa investor ku lwa investor Apostle Kateeba. Apostle Kateeba. Nkwebaza Mukama Kwebaza Mukama olw'okwolesebwa olw'okwolesebwa kwe wamuwa kwe wamuwa olw'ekitongole kino olw'ekitongole kino ekya Ssawo. ekya Ssawo. Nkakasa Mukama Nkakasa Mukama nga mu Ssawo nga musawo mwe muli omukisa mwe gwange. muli omukisa gwange. Y'ensonga lwaki wandeeta wano. Y'ensonga lwaki wandeeta wano. Era njagala kukubuulira Mukama. Era njagala kuwulira Mukama. Nkooye. Nkooye Ettima lya Sitaani ettima lya Setaani n'obutemu bwa Sitaani n'obutemu bwa Setaani n'obutaagaliza okunkuumalira mu bwavu okunkuumira mu bwavu. ekyo nkikooye. Ekyo nkikooye. Era kino kye nsaba Mukama gw'oyimusa abanaku gw'oyimusa abanaku n'obajja mu nfuufu obatuuza n'abalangira ojja omuntu ku ziro nga mwavu n'omuwanika n'abeera omugagga. Nange olwaleero Mukama kino kye nsaba njagala ongaggawaze. Naye bw'onongaggawaze Mukama sigenda kukuswaza. Sigenda kubeera na malala. Omukisa gw'ogenda okumpa ogw'okugaggawala tegugenda kukoma ku nze nzekka naye gulisaasaanira n'abalala nga Apostle Kateeba bwe wawa omukisa naffe nga gutusaasaaniddeko. Mukama ndagaana naawe endagaano nti bw'olingaggawaza siriraba muntu yeetaaga nampitako n'agenda nga sikoze ku kyetaago kye. Naye nkooye ejjoogo lya Sitaani nga bwe nazze leka nneme kufaanana abo abatannaba kwegatta ku kitongole kino. Gamba munaakuliranye nti oli otya mugagga munnange. Temuddamu okweyita amannya ago simanyi matovu simanyi ani. Bw'osanga mmemba wa Ssawo mugambe nti oli otya mugagga munnange. Temweragulako bintu bya kisiru ebyo. Gamba mugagga munnange oli otya. Tumukubira engalo z'amaanyi. Let's appreciate him. Tumukubira engalo z'amaanyi. Let's appreciate him. Gye tuli. Are we there?